Poliisi Mukono ekutte n'eggalira omugagga Herbert Wamala ne ssentebe w'ekyalo Ssungalugala nga ye Yuda Kasoma abagambibwa okwekobana ne babba ebisigala by'abafune babitwala mu bifo ebitanategeerekeka. Bano bakwatiddwa ku biragiro bya RDC Mukono Hajat Fatuma Ndisa bannabitaka oluvannyuma lw'abakadde Stephen Musisi Wante ow'emyaka 67, Ssaalongo Jojo William Kiyolo ow'emyaka 88 ne Livingstone Miro ow'emyaka 86 okwekubira endulu mu woofiisi ye nga bawawaabira Wamala okutwala ekibanja kyabwe bwe yamala n'asimula n'amalalo g'abafu baabwe n'agatwala mu kifo ekitanategeerekeka kati emyaka 3. Kyali kyabujjajja nga n'amalalo gaffe gali omwo nga mangi amalalo 18. Kati amalalo bagatwala wanga bagazi. Tetumanyi yeyamani yabawe ebbaluwa ezikula. Bano betusanze ku poliisi Mukono bagamba nti babadde basusse okubaliisa akakanja nga babaleetera n'okusenguka ku kyalo olw'okuyigganyizibwa. Ne tudduka mu kibanja awo covid watuukira nadda ne bagamba nti ensonga zaaki kati teri bidonda mu kkooti teri muntu kutambula kati ebiseera ebyo ne tubeera nga tusirise. Anti agamba nti Wamala yakwatagana ne muzzukulu waabwe Richard Kiyaga eyamuguza ekibanja kyabwe ekiwezaako yiika esuba mu 4 n'amenya ennyumba eyaliko n'atema emiti n'okusaawa ebitooke byabwe. Omwami oyo Wamala n'agongwanako ne muzzukulu waffe twamubuuza bbaluwa eriwe yakukkiriza ogula ekibanja kiri yatugamba nti nze sikolagana n'alasi nkolagana n'abalooya. Livingstone Miro ng'ono abeera Bugerera agamba nti Wamala yabategeeza ng'abafu be yasenda mu biseera by'omuggalo gwa covid bwe yabatwala e Bugerere naye ng'amwesamudde ng'agamba nti byayogera bya bulimba. Ogezaako n'agamba abafu abo yabatwala wange wa Bugerere e Bugerere nze gyembeera ekijja kyange tikuliko na mufu kati be bamanyi ge babatwala. Nakula ekibanja bannanyini kyo ne bajja ne batwala amalalo gaabwe kati bamponaana nti nze nawe gatwalanga sigatwalanga. Ebintu ebyo babijiikulira mu biseera bya covid kakati kuloli ne batukubira essimu nti amalalo bakoze eki bagajiikudde era bagatisse ku mmotoka ya Wamala. David Livingstone Kasalirwe ow'ekitongole ekya IZA ekiyamba abanyigirizibwa ku ttaka n'emirerembe emirala agambye nti ebbanga ddene nga poliisi eremesezza ensonga zino kyokka n'asiima RDC olw'okubayamba Wamala ne Kasoma ne bakwatibwa. Ennaku zino Mukono abanaku bayambibwa kubanga emabega eri yonna bano badde batuuka mu poliisi wano nga babavulunga ne kati RDC yakyusizza Mukono era twekyo tumwebaza. RDC Ndisaba alabudde poliisi ku kugulirirwa abagagga ne badibaga emisango gy'abantu. Abapoliisi bange mbeebaza naye era nyongera obbakubiriza nti tubeere n'omutima omunywevu. Abantu abali ennyo mu bubbi bw'ettaka babeera nnyo ne ssente bagezaako okubalemesa emirimu nga babalimbalimba naye tunywere nnyo tubeere ku mazima kubanga amazima galitufuula ab'eddembe. Annyonnyodde nti emitendera mingi egiyitibwamu okusengula abafu nga ku byonna mpaawo kye baakola. Gy'ogenda obbagalamiza ssentebe waayo naye alina otukakasa nti mu butuufu ekibanja ekyo oba ettaka kwotwala abafu mwaligula nga famire era mwakkiriziganya nti abafu bano bonna kwe baba batwalibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.